Mama jebale. Alisebo. Naye jebale kosa. Amanya gaffe. Amanya gange nze Birungi Scovia. Birungi Scovia. Mpulira Luswayiri ate nga birungi. Nemi tuyiganjidde mu. Tuyiganjidde. Ojja okubeera ne Kase. Nzija ntya kubeera Kase. Naku yensi eno. Naku yensi. Otya nga tenda buli muwala muto. Era kubula muwala buto oba mu buto bwange. Bingi bye mba mpiseemu okutuuka wano eno wendi. Ate era mba nvudde wala nnyo okujja wano eno. Biki ebyo wali oyiseemu? Ebyo bye nali mpiseemu. Nze nga nina emyaka 9 mu 2024. Awo omama wange oyamba mu maaso. Yakuva ku maaso. Kuva mu maaso. Kati mama wange nali ne mama wange nga ye mukazi eyali awo nga yeekolera ebibye. Kitegeera nga musuubuzi wa byennyanja. Mama wange nga atunda mwenge. Kitegeera siganye yali mukazi mutamiivu naye ate yali afaayo gye tuli. Wano Kaseni? Eyo waffe Ebutyabwa, saidi ze Ebutyabwa. Butyabwa kirudda? Okwata Hoima Road. Hoima Road. Babeera Batooro? Okay, sijja kugamba Batooro. Mama wange yali Mukongole. Mukongo nga ava Kongo kati ne bavaayo ne bajja saidi ze Butyabwa. Kati waliwo buli nnimi. Abaluuro, Abatooro, baki bonna. Kati twalina mama waffe oyo nga mulwadde. Yalina akalwadde ke. Akasirimu. Yali alina musajja we. Kale yatuzaala abaana 3 batata 3. Batata 3. Tata we mwana wa tata alina taata we. Kati naye ate nze mu kubeerawo nga yanzala bw'omu nze alinga Omugalanda. Nate nga mu Bugalanda bwange ate nabonabona nnyo musawo esimba nga akoze eki ng'afudde. Mama wange yalwala. Bwe yalwala yatuuka ekiseera n'awulira ng'akooye n'obulwadde. Kati omanye bya Katonda bino bizibu. Yasooka n'abeera muyi nnyo nga tulowooza enkya agenda kukola ky'okufa. Nadda engula ate nasituka nakola n'ebbafu nagenda ku mazzi nase n'amazzi najja n'anaaba nafumba n'emmere n'apita nga Scovia jangu olyo nendya kumbe olunaku lwe yali akola ki? Agenda okufa. Sibula agenda kufa. Kati bwe nabeera awo maama nga tanafa ng'agenda kufa ng'ekiro alina ekiwandiiko kye yakola. Nawe ate muganda wa maama we muganda we kangabe muganda we sister we mukulu we agamba Scovia oyo si mwana wa wano oba si mwana wa bba wange gwe nali nnina oyo Scovia taata we mulala. Kyannuma sikitegedde omusajja maama we by then gwe yalina si yali taata we ate nga n'okufa yali yafa. Kati ye nga kalwaddeko ko ye ke yali alina kale kakambwe kasooka kutwala ye. Kitegeera kati ate nga nze mu kukula kwange ne lava oli musajja oli taata oli omulala gyandaga naye simanyi. Kati naye we yali agenda okufa nandaga taata mulala. Tuddeko emabega maama yazaalibwa nako oba yakafuna bufuna? Ndoza yakafuna mu bukulu sijja kulimba. Ebiseera ebyo byedda tomanya. Tegeera. Ayejjukira kalwadde akakedda ngako kaluma. Tegeera. Ng'ate abaaliwo nga bakalina ng'eddagala balijjeeyo saidi za Arua. Ebiseera nga ne Kampala ndoza eddagala terinatuuka nga liri saidi za Arua eyo munda eyo. Saidi za Panyimuru Arua awo bwotyo. Oba wali owulidde keesi zeeyo. Kati awo bakuleetera kiraamo. Okuleetera kati nga luvannyuma nga by'okuzika biwedde buli kimu kiwedde. Kati maama wange oyo muto kwe kumpita n'agamba Scovia omanyi oli
kale teyampita na bulungi yagenda nagunywa n'atamiira na mwenge na gulinya kumvuma natandika kumvuma sinze yata maama wo gendo nonye bobeera biki kitegeera mwenge nga tolusiye bo bayogera engero ye yazaala abaana be bonna ne bakola ki ne bafa kati yalaba okutwala obuvunaanyizibwa okubeera nange mba nfuuse ng'ekizito gyali nagamba nsinza kuzaala ate n'oyo gwe oli weesibako omusajja omunyoro si ye taatawo oli mwana mululu weeyo bakuza olwa sayidi ki kitegeera maama we yali malaaya biki ng'ayogera bintu bingi nga kinnuma nga nzira bali nga nkaaba era bwe nakimanya bwe siri mwana wa kisembo kyannuma nawulira nga nfa kandi nga maama ono kuba kyeyakinkola era ne maama ono kuba kyeyakiŋŋamba nga nkyali sanga alina bye yali akweka ate wekyasinga okunyigira ennyo obutasoma kitegeera nentandika awo maama wange bwe yafa tandika otunda ffene natandika ofuna ffene ebiseera ng'obeera n'ennusu 2,000 ogenda mu katale n'ofuna ekifene n'osala n'otunda 2,200 1,000 nga nnoonya ssente ngende nsome maama wange agenda okweyandika mu pitu awo yakuweerera bikira amasomero nga ga gavumenti ebiseera ebyo kati nga ngenda nga ntunda ffene oba kasooli oyo nga nteekayo school fees oba bangobye nga nzira nga nkwata ebidomola by'abantu nga mbasendera amazzi 2,200 kuva ku nnyanja jjukira nga gye tubeera n'ennyanja nga wala nga ngenda nsena amazzi nga nguza abantu nfuneyo 2,000 zaki ez'okuwa ku musomesa kitegeera jjukira nga tusoma ebiseera nga tebatujjako like 1,000 kitegeera ebibuuzo nga binaatera awo gumu 2 awo bwotyo ebibuuzo kasaba nga binaatera kati nimbeera mu mbeera ey'okusoomezebwa kati nali awo muganda wange teyali muganda wange mu musaayi kale mwana yajja nakulira awo waka naŋŋamba Scovia yali afumbira sayidi zeeyo ntoroko nankubira essimu nagamba jangu obeereko nange neŋŋendayo bwenagendayo nimbeerako naye ng'ate ndaba embeera omuntu gwe wataakula naye nga ndaba ankalubirizaamu nga te gwe nali mmanyi muganda wange ono gwe nazaala naye mu maama omu ng'ali sayidi zeeno e Kasenyi ye bbawe yali amuleeta eno kale ne ŋŋamba nkoze ntya ali myaka emikulu awo nyingidde emyaka 10 kati we nabeerako n'oyo muganda wange nindange embeera ekalubirizibwa ninzirayo butyabwa kati we naddayo butyabwa nimbeere butyabwa kati baganda bange mutaata ne bannoonyaako muvuka yali omu nga bamuyita Okero ye yali ajjukira mutaata we yazaalako ebbali najja nannona nantwale waka taata yali muganda oba oli gojjukira nga taata taata wange omumusaayi anzaalira ddala oli gwe baateeka mu kiraamo mbuye oyo ye taata we oli eyamukoza si ye kitaawe taata wo waddala kati mutabani we yajja nannoonya nantwalayo naye manye ensi eno nzibu natuke wa taata wange nimbeera ne taata wange kinene nnyo wali mwezi gumu ne wiiki ejo taata wange nze nagerogera nga yalwala naye kawuka naye yali alina sirimu we nga tesikimanyi taata wange olunaku omwana lwafuna ku ssente za kitaawe yakwata gyali 2,000 egyo jjukira esente z'edda ezo zaali nyingi naŋŋamba genda ogule bulangiti ey'okwebikka genda oguleko obugoye bw'okwambala genda ogulireko n'ennika omwana omuwala kyeyankutira nga ŋŋamba omwana omuwala aba muyonjo ate wagula nika ezo omala kunaaba yozo yanika ate omala okwanika kwata paasi okole ki oleme okutwala ebirwadde
Tata nanteeka ku ssomero awo ne ntandika okusoma ndi mu P3 naye kati mu magezi gange amatono ge nali nnina ne bambuusawo nga balaba myaka gigenderedde ago gabeera matono ne banteekawa mu P4 nate nga magezi sirina birowoozo nyina bingi birowoozo bya mama wange kati ono taata saakula naye kitegeera nga nze mu biseera bya bibuuzo mbeera mu kaaba abaana bakola bibuuzo ndi mu pepa nkaaba ndowooza maama kati we nabeera ne taata oyo mwezi gumu ne wiiki abataata naye wanfaako era yagenda okufa nga nvudde ku ssomero mukakitange agambe genda kuboose n'amazzi nagenda kubawa ssaawa zaali 10 ku ssaawa 10 manyi ebyembi nga binajja ebidomolo byali bingi olunaku ng'ate nze nsembayo mabega buli ajja yampitako nebuuza kiki ekigenda mu maaso oli muto namala ne bampa amazzi ku ssaawa awo emu nsitula ekidomola ntambula nyambuka olusozi mpeta bwoti mpulira emiranga ewaffe era ekidomola kyava ku mutwe nekigwa nimpita kimu taata naawe ogenza ondeseewo kitegeera ntuuka nga mu butuufu omusajja ali mudiira akoze eki kyegolodde awo we namanyira mbu ennaku ya siiko bitandise biri bye naliko mbu ebya maama biki byali biweeru taata agenze nze yali asoma n'okusoma mukakitange nakunemesa yes nagendanga ku ssomero naye nga byensoma sikyabitegeera ogenze ku ssomero okoma saa 11 ogenda ojja mbuzi ku ttale okoma ogende mu nnimiro osime lumondo gy'ofumbe nakupira ku mwalo simanyi kulima kitegeera mama wange teyabinteekamu ebyokukola iribadde eno sabimanyiira ng'oli mukyala kunywesa caayi mukalu naate nga yanywedde caayi alimu sukaali ng'oli omukyala kulisa lumonde n'ebijjanjalo okuva Mande paka Sande nga ye alya akagaati alya ku nnyama alya n'ebirala kyannuma natulanga nenkaaba era nalaba okufiira awo mu mbeera gye nalimu akaveera ako ebiseera baali babitunda nusu 10 nali nyinamu obusente kati ono muganda wange bamuyita Kaawa Suzani yandeeta kuno mu famire y'abamaama bange bonna yeka yanoonyaako n'agenda ewaffe eri okero gye yakutwala okero gye yantwala bweyale kitegeera nandabako nandekera 10 zaali 2 10 eziseera eyo zaali ssente nakwesako 10 nga ndyako ku ssomero nensigaza nusu ebyo 5 kade 5 nabitereka kino nayo yange embeera ezitowalidde ningula akaveera nempakingamu ebintu byange ninvaayo ewaffe nintoroka omuka kitange asinga embeera gye yali antwalamu nga sigitegeera genda ogyeyo embuzi bw'ofumba leero kati bw'ofumba bijjanjalo ne lumonde by'oteekeddwa okulyako ku makya ng'ogenda ku ssomero ku lanchi toteekeddwa kudda waka by'olyako ssapa ekiro by'oteekeddwa okufumba okitegeera nagamba namalako ntya nintoroka nga sibabuulidde kati nali mbaza mu mmotoka ez'obwerere saa kunzija wano ka senta ke nalimu ewaffe kuntwala bweyale mu ttawuni nninye emmotoka egenda e Butyabo era Mukama yannyamba ninfuna bagira kisa ne banvuga jjuka nga kuva walire waffe kugenda bweyale mu ttawuni 10 zaali 3 nga tesizirina ne bantwalako nenninya mmotoka nenzira ewaffe e Butyabo wenadde e Butyabo nga sikyalina nkwata ku mukono nakuyimirizaawo nga ggwe nentandika embeera yensi kati gendabaawo nsobola okunyamba okumpa 10 nendya nimbeerako mu bantu oba nsobola okwekuza nga nze siiko wenadde wa maama wange oyo omuto yanvumanga
nannangiranga nanvuma obugumba obutazaala. Egyo emyaka nga bakuvuma obugumba wali otisiza okuzaala? Myaka emeka? 11. Olagamba tozaala? 12 tolizaala. Wentunula nga nze kaliwo mama yanzaala bw'omu ate sirizaala biki okitegeera. Nitandika ebyabasajja bubi nnyo. Ogezese olaba bw'ozaala? Oba ndizaala oba sizaale. Ebyembi bisekebwa. Nate nebaza Mukama Katonda omutima gwe yampa nga bwe nakwatanga omusajja omu nabeeranga kw'omu kitegeera nga bwe yampalanga mu ndongo natulanga butuuzi booti nga bo bazina banywa bakola ki nga ntuula nkyalina naku yange ku mutima mama nga ndeseewo tata ndeseewo era nabeeranga awo nempulira enaku ku mutima byannumanga naate nga sina kyakkola. Nembeera eyo butyabwa kabanga 28 muganda wange onankubira esimu nagamba Scovia jangu. Bwe yankubira neŋŋamba ndowooza mponye eki nga tanaba nakujja eno. Oyo muganda esimwogeraku lwabulaki bawe yali alina ssente abeegayira banzize ku ssomero mubiremu mu mutima kitume natuka ekisaani kinzibwamu neŋŋamba bali baffe tugenda kudda nensaba nzire okusomera okuleki nfokasinge ku ssomero nebigaana ningezaako n'okwekwata ku balala banzize okusomera nebigaana alinga akasiko ku nsi oliwo obuwumu lwenye mu 28 nga nyingira kasente ku myaka 11 myaka awo twaliriza n'emyaka 15 okuze n'amabere magaze galabekako yadde sali nnyo mubi nnyo nali mutini nnyo nga bw'okiwulira natandika okukola mu woteeri ali tubeera awo bakusimba awo olwogera sooka okukola kasenyi mu woteeri ng'avuga mmere mmange eyo wa Nakawere naye nga Nakawere ampisa bubi naye nga nnyina ampisa bulungi. Nakawere lyali erinnya lye? Yali boosi wange nga bamuyita ye Nakawere. Naye naga Mukama Katonda nyamba nkole manyi nnaku yali manyi kiki ekyandiika nakolo wa Nakawere gali myezi 3 naye nange embeera ensuseeko nenvaayo nenkoma muganda wange nga munange biganye kati nyingidde mu myaka 16 naye omanyi nkyayagala kuddayo kusoma yaseka myaka 16 ng'ogenda tandikira mu kibiina ki? yaŋŋamba era ekyo kibuuzo kimu kyeyambuuza agamba ogenda tandikira wa? Kuba yali wakoma mu P3? Nakoma mu P4. Namugamba ngenda tandikira mu P4 we nakoma. Ku myaka 16. Myaka 16. Sijja kuswala kumvuma oli maama P4 bamaama biki. Oyagala kusoma? Oyagala kusoma nina kinjagala. Yakoma kuseka. Awe twakoma eyanyenda teyakola tulabuga akabi ntwala kubona tusome ngezeeko tomanya naye mu mutima mpuyanja akola ki busoma nebigaana era nga bigaana nga wowe ndi ojja sikumerera abaana bukikola emirimu gyawaka nenga akatandika okukola tiwalala nefuna omulimu wa mamani woteeri era woteeri ate nga nakola kinza ate asoma tandika okugamira omumani 28 awo afuna musajja omusirikale kuno Kasenyi eri emabega waliwo watandikira okwoloneka tiwafunayo olubuto ati bankugambye nze kuva dda wenfuna omusajja omu wabeeranga n'oyo wemala okukyabagana n'ono nikwata ki omulala siri nnyo omuwala alabona
nafuna olubuto omusajja omusirikale naye omusajja yali musirikale ate nga yali akava ku training naye akajja wano ekase nengamba nga sinafuna oyo musirikale nasooka ne wa poliisi bali bamwita Daani kati oyo Daani okuzaala kwagaana nabeera ne Daani kumala myezi gali 7 ate olwokuba kuganye ali kuganya ku lwaki nze munda muze nalinga oyagala kuzaala nga ndowooza biri ebyo Katonda ali tannakutuusa tekwagaana nembeera nenfuna olwo twatanyana ne Daani nenfuna olwo Afande Kirunda yali wa UPDF embeera nafuna olubuto kituufu nabonaabona n'olubuto ewamama nno nakolayo 29 nafuna olubuto natuuka ekiseera mama nga tetukyakwatagana ne maama we ng'alinawo maama we mama ate maama we tanjagala lwaki yali takwagala oyinza obeera n'omuntu bamusaiti gwasimagana kitegeera oba gwe yali tamwagala engeri gye wali olubuto ye nga kyanga bantwalawo y'omusajja gwali tebakolaki okuyumbagana mwana siko fulo oyo sika ine empisa embi biki eswali newezibungu nga pika bigambo mu fulo tusoboze sine tukoleki ng'ate batusasula 100 ebyo gwe omusala gwe mwali mukolera ennaku lulambo genze 12 onyuka ssaawa 4 bakuwa 100 ebyo 15 gezo oguze essowaani toddayo yali ne10 n'ekyo bakuyamanya kwako nusu ebyo 5 ofunye olubuto bagobye negoba gwe yegoba asonga fulo yangamba siiko mama wange oyo mama wange ng'ate kati nze natuka esita nengibwa omutima oba maama wabiki nga nze nasinaki tobyenkwatako sebuya oba maama wabiki anvuma ensirike namuwa kitiibwa n'agaana kitegeera nga we muddamu muwala wange nga nengamba owange ninjogera ne mukwano wakyalira nga akyali nze nakulekera okole nakusangawo kanyene gamunya wala omukuto wange baganya lukola awo myezi 3 4 5 awo nenvaawo genzira mu woteri endala kati balatula nga awaka nga bala ngenda kolaki ngenda kunafuata nabatusooka ngana ngenda ngamba olubuto luggyeemu nengana nengamba bakulya kasasiro oba musajja tagenda kunyamba oba nakola mu woteri mpaka myaka emeka ngenda kumapolisi okyalina kiri ekya step mam tazaala mugumba kole wa biiti ajati biiti kubanga olubuto lwa myezi 4 mpaka myezi 9 nga ye akukkiriza okukola biiti ye yangamba sikusagala weema kati biiti yanyambanga yampanga 14 kusala olunaku nga wembanga tukoze bulungi omumakwalo 15 kati wenatugesa ntandika okufuna ekibiina nensulangayo wenafuna nengula omufalisi 16 yali ku sente nefuna akayumba kamutwalo omwezi nembangisa omusajja yansuulira tankobuyamba olutagega naye nga ye wali omanyi gyabeera omusajja oba yali wa transfer manyi wano training nejyali abeera nali nagendayoko kati nimangendayo nimbeera awo wenaweza omwezi 9 nkwatamu obwaye nga buzo gwe bw'omwana wange bulisho negende butyabo ate kyantula bukyanga manyi oli mama wange omutajja tukeseera nyambeko ate wenatuuka yafaayo era ono sisita wange n'apangisa ennyumba kitegeera etandika okubeera kati natuuka ekiseera omwana yasooka sirimani
awo nalabira mu maama alina omugaso omulamu onatuula olubuto lwatandika okunyuma ssaawa zaali wekugamba nafuna omuntu ambeerako okunyamba eyansitulira ensawo zitwala eddwaliro yatuka mu ddwaliro nagireka awo nakomawo omuntu ali omumanyi sisita wange mwana Steph mami wange nimbeera mu ddwaliro nga ndi olubuto lwannuma kiro kyonna nga nina musawo yekka esera musawo namugamba nkooye naye tekyannyamba olubuto lwannuma nga bwe lusirika kati bano bajjanga okuzaala balumanyi nnyo nga abateeka mu kyejo nga nzira wali nga nseka kamusawo yalaba nga nseka nga maago kyalina amaanyi kanjira neeraba ojja kukolaki ojja kuzipita bwe kasawira nga yagala agenda mu mangi ppita ekiseera neemuzuukusa kama nannyamba nensuukuka bulungi akanenaba nga bazze okunona kati maama wange oli yali yeesukuuka oba sirizaala ayita olunaku zaali 4 naye mu nnaku 4 ng'omaze okuzaala natanga okuweza obukunta bw'omwana wange nga ndi wanaku olwo gweyeeyoleza gweyekolera buli kimu mukazigo ke wali ojjanga musenge sisita wange yandekayo eyo nga ndi butyabwa siremu nga toli eno ogenze butyaba kuzaala sisita nga yandekayo nadduka ewaabwe oyino nandekayo bwomu ntandika obunaabuna embeera zirekisobula tewali anyamba okunduuliza nabateekeddwa okwenyiga okitegeera nga sibimanyi naate era nga kozesa bwongo yatwala neebazanyo Mukama Katonda ono bw'olemu amagezi ag'okusomera obeerako n'amagezi amazaale tandika okwenyiga kati maama wange omulala ye najja ngenda kuyamba jjukirayo maama wange byafa leka abaganda be babiri naye nga bonna batamiivu balutuuvu kati olunaku bwe batamidde ajja kukola ki kujja kuyamba bwakuyamba nayoza engoye tezitukula naate nga munda munze biseera nga mpaka kati era neerinya lwobukyafu naddala kwekukwatagana ku mwana nga wena nga yoza tezitukudde nga zijjayo ng'agenda gunywera ng'avuma nga nekyasigenda kukolera ng'anyuma omusajja we yatuuka ekiseera omuganda nakatisunamukanaka mukazi oyo adde wali omusuulawo yazadde omwana yakufaana nawe yayanguwa okuwa omwana erinnya naye tewali yalemerwa okubanga omwana ki obuyambi obanga olubuto lwe nalimuna yamumanya atyo sisita nga yamukozesa yali alina ennamba ye nemalayo omwezi gwali gumu kutyaba nekomawo Kasenga wenakomawo Kasenga nenkyusa nekyanzaaza anoonya okutandikira nga siraba olina omwana wa mwezi guno ne sabbuuni kati nakukwata essimu neewaliza naye akankuba omusajja oyo etatalina bwe yajja ng'omuntu ajja kulaba mukazi gw'ozaddemu yasika omwana omu omusitula teyamusitula naye kyeyanyamba yandeeteraku sabbuuni miti 2 ne sukaali kilo 2 nakamafuta nateekawo nampaako mitwalo nsiima sina kyakukola n'atandikira awo era natula wakeyo okumala mwezi gumu nintulanga omwana wange akeera okukaaba oluusi mabere sinasiamuganda nga oluusi agamba noonya baawo bikibu kisijja kulabira ndabira naye atandise okukulangira nenkwata omwana nga nekuba mugongo nenzira mu hoteeri ewa oli mulala
yali ajja ate nga tumuyita mama Kausala. Ntandika okulaba mama Kausala ate nga sinza hoteeti zimala. Oli yakuwa mmeka? 3 nga balimisa bana nembeera awo nkola nosasula lenti gyensulamu ero okulabirira omwana wange nitwesanga bintuuse kuba omusajja alina omukazi mulala wa Ekigungu Mubarakisi. Omusajja oyo yajjanga namugambanga bambi ntwala nve mu muzigo nzire wuwo enwa wali wanzinga obaki mbeere naawe nemukubonaabona bulungi nga tageti yange yali mbu omusajja gwe nebinafuna ayina kitegeera engeri gyesina mama ne taata omusajja gwe nazaalamu agenda kubeera taata ne mama bere buli kimu yadde oba tayina nga muli babiri kume nga simanyi kyeriire okugwamu nagumira kwoyo omusajja omu nabeera naye mukanisa notukesa nakuyambe kwoyo aganya bwezinjekka nga bigamukaisoyikingana muno mukazi nebagenda kuzibako omwana mutwalire nnyina. Ani amubba omusajja? Nga yali atagete yali akubba omwana mutwalire nnyina gwakuleka obonebone nga ye musoga ate nga kitaawe tayagala mukazi nga si musoga. Engamba nkoze ntya kati bwe nakiwulira ekyo nakola nenfuna obusente bwange nemulinda olunaku lweyajjamu namukata ku mukono nga ntwale wamu nga ntwale wamu nagamba nga omanyi nyamba nina transport wange tujje wano Kasenyi ngenda kupatira kuva Kasenyi kutuusa kubayita nkujja okubayita kaba Kampala ntuuse ontege ku takisi nini wamu nende ndabe wamu nagezako okugaana nemuwemerako amanya abasajja bakavuga ensonyi era namupakira ku transport wange gwamupakira nemutuusa kubayita nentulinye bayita ntuuka Kampala mupaka nantwala mu motoka yayiganga nateekamu nandeka naate omuntu tabula yakwata nituteganga mutukaala kumbe yali yakuba nga waliwo omuntu amulimu okunnenda awo bada nentuba kugaliganga mutampaka owabwe Bukoona anti omanyi basoga batandikirawo okwongeya naye mutulaga aba mwongeya kasitandabyewo omwana wakolaki wazaalibwa awo ne wenzirayo enkya tewali buzibukyala tuba kino nga nemmere gyebafuna nga saagala Julia ngamba engeri gye batanjagala maybe oyinza okukola naye nga ndi kati niyita omwana nyonse era nkuze ndabika bubi ngamba bankuze ntya enkera ebwatya nembasiibula bo balaba omwana bagambira omwana waffe bamuwa erinnya yekirunda biki natuvaawo nenkomawo nentuula mu woteri yange nentandika okukola natukesera nga binnemeredde sente zenfuna zenfuna bulungi embeera entabukidde omwana ndwagidde biki musajja tankwatirako nga kantandika okukola mu wagagaayi ningenda ku wagagaayi bakola biki sala nantandika osala bimuli nga mu wiiki ofuna myezi ovudde ku 3,000 ez'obuli lunaku ogenze mu wiiki osala bulungi nga bakwa 2,000 tegeera nga amazzi ge ogonywa ddagala emmere oli egula ddagala nga bakuwa lanki ofuna akawunga
nitula nikirowooza muna nesiko kwaki mbonaabona omwana ono ayina ebeewabo naye sijja musulayo ngenda kwefuuliza lwampaka. Omusajja we yajja namugamba njagala ompasima nze mwesabira okukasa anda mutuufu ntuuse akumanyira nasooka n'agaana nomugamba mpa kusuuliza kati yali mugezi n'agamba oli namutuka namuze ewaabwe kumba okutika oli yagenda omutuka bwe yadda ewaabwe naye kumbe yali akazaala kitegeera gwe gwali omuzeego kati yamuzza ewaabwe nampa ebisumuzo n'enkwata ebyange kumbe omuganda wange oyo kubikolwa oli musajja bye yali akola ye yali amulaba nga taŋŋamba eyanjagaliza kubeera nani n'omusajja naate nze musajja naye njababeera naye lwaki wa mwana nga tesalaba kubeera nga nzaala mwoyo nzaale mwoyo nzaale mwoyo nga njabazaala abaana bona musajja omu ati enkwate omwenda ekigere tunayingiza tukunde mundo gwasooka byebuzibu nenaku bamujja ne bamutwala ku koosi eya mwaka omagye nga yalina kaadi ye emmere simu ye weebeerako wakuweereza ku simu simu oba teriiko okwebaza seyo nali ndi muwombeefu mpisa era wenayingira muliba musebe manya mbu wano owangira munatuula enjala bwe yanumanga n'omwana wange nga tutuula nga sifuma nga lesiganya mwana kumagera tumira mimba nolumu nomwana we tuwakimbona mbajja olumu nakuteresa naŋŋamba agenda kantino sayininge agenda okantino sayininga oziza mitwale kale muceere kilo 2 kawunga kilo 2 sabbuuni mutu gumu ne wamilika ya butto ne sukaali kilo 2 bwenakumba ng'ayagala mulya ebintu ebyo okumala mwezi ngamba ku mitwalo 2 naye kati wano bavuze okukolawo ngala sigadde mu woteri yange kandi sinzi naye nga nedda ngenda guma omukazi aguma nindowooza kalakazi kamama wange kyakola nsaddemu nazaddemu kati ndi wane naawe kaggoberera nsika oguma nentuula mutuule nsiba nkaala omwana bayagadde okuzanya n'akabako nemufulumya nentula kugalaba nemulabanga ali nga nsanya amaze okuzanya nga ndagama naawe nga tuyinza kirungi yali yagulawo ka tivi kayinswa yinkyemu bayinkiki kati niwe kati natula okwo kubuzannyo nga ne banneiba okundaba bakyansi nga nze wabona ofuluma kugenda mutooyo bakunaabire okutooyo nokuba nga sinyiga banneiba nayo namanya mbu banneiba bano nabo kikemo naye olatuuka ekiseera nga maze omyezi gyali 4 mubaraks nga ndabye bantono sinyumya na bantu sibeewa nambo oluusi oba weewadde ku bantu bayinza okuyamba netandika ofuluma netandika okunyumya boosi bajanga kuta mugole nga weesigira mu nyumba mugole yogera naffe biki newayo nefuna mukwano gwange omwawo tuli mukwano gwange nga tunyumya kumbe nga oluusi bagala kumanya bifa mu mapanga alina nikola ebyekisiru njongera ogwo gwe gwali mulangiro ogumalayo balasona okumanya embeera gyonyini wanyumizaani mukwano gwange banomeka mama Daniela etugenda gwe wali oyita mukwano gwo batandika okunjogerera nebogera ebigambo abampa ku magezi fuluma ogenda oba omwenzi alina n'abaana beeru biki
Olina abaana ebweru oba abaana? Omusajja alinayo abaana balala. Omusajja gwe bakubuulirako. Ate nga ne musajja gyali kumbe tanjagala nva mwesibako. Naye nga byanjogerera bingi. Oyo yali malaaya. Amujja omuloozi simwagala yaneesibako. Naye ng'akugya mu loogi. Naate nga yanziga mu loogi. Nze nakaabanga n'okulira ennaku ku mutima era nga bintamye. Naye nagamba nja kuguma sijja kunoba. Manye omuntu nga yemuka alirako ak'obufumbo. Yakola kosineekuwaako. Natuka n'okupakasi. Kugenda mu pakasi mukwano gwange ampe emmere endiireko. N'olunaku lwe napakasi omukazi yanzuuga balatisi yonna. Akwogerera? Era keeko afaana ne kapakasa era mubamuwaayo lumonde gwaliddeko n'akaana ke biki biki keesiba keeraga biki biki. Oba wali obeeragirako? Naye neeraga omuntu kuweesiisa n'obeera mu makaago oba weeraga. Omusajja n'akola n'amala n'akomawo. Bwe yakomawo nenfuna olubuto olumwamu olwokubiri. Basobola naye saagala kunoba. Onawezezza ebbanga lyenkana ki? Aba akuze. Nafuna olubuto olumwamu olwokubiri. Nembeera awo omusajja ne bamuzaayo. Kale kyasooka okunzijja enviiri ku mutwe. Ndi lubuto sirina kyakulya. Nga nenanguwa ku boyfriend wange ow'edda. Basobola natula ng'ekisaana mukubire ng'essimu mugamba. Weekuze emmere nagamba weeyiye makazi. Naye samugamba ndi lubuto. Weeyiye makazi wama omuntu wakutuma okweyiya. Olina bizinesi. Ojja kweyiya. Olina ennimiro. Olina ki. Nagamba okweyiya niyiye. Abakutumye kwetunda kweryamu. Natuuka ekiseera ng'ono yali boyfriend ate nga yali annyambako ebiseera ebikadde nga sinafuna omu. Ne muyitiramu ebiseera byange. Natandika okumukanga emmere. Naye tabamulabanga ngampa emmere. Abazaayo wabbaawo. Nga kibaluma. Kasooka ojja n'okukizza musajja ng'ate yali alina omukazi n'atandika okubigamba mukazi we. Abaleetera obulwadde. Era netuyomba awo nnyo. Omusajja nemweso nnyo. Negamba oba kufa akubeere kufa sina kyakukola. Naye ate era we namanya mbu siiko yadde nali mubi. Gwani yagamba oli mubi? Nga ndi katini kawanvu. Nga n'embuyaga wejja. Ekutwala. Olubuto n'otandika okukula. Omusajja bakukomaawo nasanga olubuto tandise okukula. Awo n'asanyuka n'agamba kati nali manyi malaaya. Awo nomeno. Akkiriza. Atandise okukkiriza naye nga takkiriza nnyo. Omusajja n'atandika okulya looni. Bwe yali looni ogwasooka ddala namugamba omanyi ekiriwo olidde looni etandika kufunga n'okubeera naawe. Bw'oba olina poloti oba oli nnyina wantu olwo okole ki? Tuzimbe tubeere awo. Nsaba bulijjo obiyinza okukwatako ogw'ebisomesa. Naweeza omusajja ssente namanya bwe zaayita. Era looni tewalaba ssente ze zaayita. Yakkiriza buli kimu. Naye ng'omanyi ng'omukazi oba alinda baawe akugamba tugende ffenna tukoleko. Yakwatako gyali mitwalo ago naye agenda eggula engoye. Kuseera nga nange ndi awo wamma sibitegeera simanyi basajja ki kyebaagala. Naye manyi weefungirwa manfungirwa omusajja akungiiza oba kati ngoye nze nkolinga bya waka.
nga ndigulako obugoye awo kale nga sibwamaanyi oba sibe bulungi nnyo nali sambala mpale nga nyamba sikaati mpange kati onaguleyo nalamba ndi mukadde asina kyemanyi ano wetwatambulanga oba tulina gye tugenda ayagadde tutambuleko naye agenda okukotagaali n'atuula natambula wano mpaka nga wali kukiibo okitegeera omuleka wano yaatudde agamba genda ngenda kusanga ekiraga obukola manya ng'omuswaza kitegeera oba yalina bye yali akwewaza gwe ng'ogamba omuswaza ye nali muswaza ne mukwano gwe ne wajja waka ng'avaawo muganda gwe ne wajja waka nga yaddukawo kitegeera saagerayo aye we namanyira mwebalatandika okukizuulira mu muswaza balinako manyi Katonda nava mu bantu nyina nga gyafa naye temubeera nga nyina tannaba kufa nafiirwa mama wange oyo muto yali ampisa bubi n'omusajja yali okutola kadi nekikumi n'ekyo ogenda oziike oba ali omulaze mbaono maama yali takwagala mbeeraawo era ng'onafiirwa ngewafe nga taziika tawaayo obuyambi nga naguma yagala kantuule nga nabala empisa zebandaga nga nze omutima gwakulaki gwakimanyirwa gwakimanya alina okuwanga naye nabakoowa nga amaaso gandikuumu ate gwe neewa nga netakulansi akwagala ate ngaokoma okwagala nnyo omuntu neewakoma okubeera nga takwagala si bwe kiri nga wali wekyali bwekito ekyamu oli musajja namwagala kati ye engeri gyakulamu esikali samanya mu busuga ye nga haita ayina okay sijja mugamba alabika bubi alabika bulungi ngaekibi ku ye ennyindo sivumye sikoze kituufu akitegeera nga ye buli kyayagala akifu nekimuna aba ngalinga mbuula nga toli mukazi we wamusabanga kusunga abumuwa gwe tolina kyofuna era naguma nagamba gamulina nekuza abaana babiri mwana na mulenzi ate kati wenaga ozaala omuwala teyajja kuzaala era ajja omaze okuzaala saanyega era kaguma nima njabeerawo olumu ero mugaana baneeba mugamba olumu kati nagaana neneewola ningenda mu bibiina by'abakazi emmere negaliko okukola nezikulemerera zizaayo nobaseezinzeko Katonda bazikoma bwenatula ninabasiika osobola kukola kino na kino tandika osika paani atandika osika paani ebyokubanga zitamutwala ninekikumi nagamba nandaba naye akimanyi ngo nina byensobola okukola mandi amafunayo boyfriend naye ampaayo gwe yalaba nga bateesa okunkwana natandika okukologera kitegeera naye onabeera nga naye nasiritakola